kubeerawo. Ono omukazi kyayagambye basaze passport basaze visa bafune basi nga bajja kujja mu nsi etalimu ki eri covid free ate ng'ejjudde amafuta n'omwoyo omutukuvu. Kama abeera kikola mu linnya lya Yesu. Amiina. Kati mwagala ekigambo kya 2022 kya revival si bwe kiri? Kiri mu Isaaya 6. Batalina Bayibuli tunda engoye z'ogula Bayibuli. Sumulayo bibiri biwasibyo bireete mbigule. Wesede ogenda ogula Bayibuli. Amiina. Usiba otya mbiri ez'akabi nga tolina Bayibuli. N'okwata ensawo y'ebbeeyi etwala n'ekidomola ky'amazzi temuli Bayibuli. Kyova olaba agabbi gababba galaba ensonga galooza ejjuddemu ki kumbe mulimu nnoni na cutex n'obulabirwamu obutinitini n'obutambaala nga 6 ak'amaaso ak'ennyindo ak'ebigere ak'enkokola tambaala buli omu buli kamanyi bwe kakola. Amen. Isaaya meka 6. Tusomere yana nti abatalina Bayibuli tubasaasire. Isaaya essula ey'enkaaga. Bayibuli egamba bw'eti, golokoka yaka kubanga omusana gwo gutuuse n'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Kubanga ki? Omusana gwange gukoze eki? Gutuuse. Gwe saaga. Yesu agamba nze musana gwaki? Gw'ensi. Buli atambula nange tali kizikiza kiri mukola ki? Tekiri mukwata. Tekiri kola ki? Tekiri mukwata. Kati banne tugayadde nnyo okutambula ne Mukama nga tweka sonto omanyi COVID, anti omanyi kafyu musumba, anti omanyi munne kati ebintu byaddamu kati bizibu bintu Mukama kati Mukama atuwaddeyo ffe. President Museveni si yamutuwadde, Mukama amukubye ejjeeki. Amiina. Nagwe bwe bampeere ffe sooka embalunge mu kirungu. Aleluya. Atukole ki? Tunaagenda okuyingira mu Maachi. Anga sibe bali be babadde batunuulira. Nga ffe tuli balala nnyo. Amiina. Mukama yebazo. Amen. Aleluya. Amiina. Waluwaze n'ekibbo kya ssente yitawo wano nakyo wa mama ssebo wange. Bano baleke tebamanyi kwebaza. Ndabalaba 2022. Aba mu muddola kizito wabula omusajja aliga yeekisa amayinja kolini ssente zennyini mpapula. Kati ate abasinga ono muyinza omulaba nga Yesu olwaleero. Ngeno tugabana mulaba Yesu atuddewa. Kino kibbo bubbo. Kikyusiza fesi ya loko 2022. Amiina. Aleluya. Kitegeeza biri bigenze. Sibiraba nawe yakoze okuyekera. Yakoze okuyekera bwa kasusedda. Tusobola okikusigamu gwe yagala ebikadde. Neweegendera n'ekyo. Bayibuli egambye goloka kola ki? Yaka. Kubanga omusana gwo gukoze eki? Gutuuse. Gubadde gwalwawo nga baba kugana ali kukolera gwe Mukama tali kuyamba gukoze eki? Gutuuse. Guli mu 20 what? Ate moreover feebu. Feebu togenda kyateka ngulinde mu Maachi ate musimanyi mu June edda naye feebu omusana okwakiranga poko girese ng'enkoko girese ng'emitazo birese ekikomando ng'okirese obuliringo obulese. Amiina. TVF bemulaba kuno busimanyi bukukuba kalimu banga gye basalako omusolo. Amiina. Olina fyono eya girete ndikuterekera omwezi mulamba olyote Mukama buliro. Aleluya. Amen. Agamba atya kutuuse n'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Kikoze eki? Kinviiriddeyo. Kikoze eki? Temumanyi Bayibuli kambalagako ku Bayibuli wali mu Yokaana 12 26 buli Yesu gwe yayogera ku abo abaweereza Mukama. Abiri mu mukaaga Yokaana 12:26 wulira. Bw'oba omanyi Bayibuli osomera oluliryo ne lukasuka mu Bayibuli yonna n'olina ng'oyenje bweweetegereza oyinza okumalako olunaku lwonna nga towummudde olunyirira gye lukasuka. Yokaana essula 12:26. Omuntu bw'ampeereza angobererenga. Akole ki? Angobererenga. Kati ke kaseera tugobererani Mukama. Tulekeraawo okugoberera abakyala, tulekeraawo okugoberera emirimu, tulekeraawo okugoberera abaami, tulekeraawo okugoberera abasumba, tugobererani Mukama. Aha. Nange gyendi eyo muweereza wange naye gy'anaabanga. Aha. Omuntu bw'ampeereza. Ako ke balinjagala. Aha.
kitange alimussaamu ekitiibwa. Ddayo mu Isaaya 6. Omuntu bw'aweereza Yesu mu Katonda mwene yakola ki? Yansaamu ekitiibwa. Ate Katonda ekitiibwa kyakusaamu kisinga eky'abahonorable b'e Uganda wano. Amiina. Ekino ekitiibwa Mukama kyakusaamu COVID takutta. Amen. Obubenje tebukutta. Amiina. Eddogo terikukwata. Amen. Ate n'obwavu bukudduka. Haleluya. Katonda kasita akusaamu ekitiibwa. Amiina. Ojjukira abakumibwanga ekitiibwa kya Katonda mu ddungu. Baakulanga engoye zikola kitya? Zikula. Ensolo zaabaddukanga olw'empagi yabakuumanga. Amiina. Enjazi zaabayatikiranga ne banywa amaki. Amazzi. Bwe baayoyanga ennyama obunyonyi bwavanga mu nnyanja. Weewaawo. Baaliko ekitiibwa kyani? Kya Mukama. Yesu atugambye nti omuntu bw'ampeereza akole ki? Angoberere. Ate bw'abanga angoberera aliyirira ekitiibwa kyani? Kya kitange. Kati wanaagambye ekitiibwa kya Mukama kimaze okukola ki? Okunviirayo. Olwokubiri kubanga laba ekizikiza kiribikka ku nsi n'ekizikiza ekikutte kiribikka ku mawanga. Naye Mukama alikuviirayo n'ekitiibwa kye kirirabikira ku ggwe. Bannaaye tusanyukire Mukama. Amiina. Ozikuba zikubire ddala. Haleluya. Amen. Kambagambe sife ababadde abalungi bannayuganda. Weewaawo. Sife balungi nnyo. Naye nze ngenda bajjukiza lwaki Katonda bino ebintu abikoledde mu Uganda. Bwafunako obunabbeeyo mabegaawo nga singa tetuterera bigendagenda South Africa na Malawi. South Africa. N'agamba nti n'omwoyo bagenda kuva mu Uganda n'obusungu. Naye neebazizza Mukama tegwagenze. Amen. Kino kyebaliza Mukama. Amen. Kitegeeza eriyo abadde basaba wadde tetuba tetusaba. Oba Katonda alina byajjukidde ebyakolebwa abaaziikibwa edda. Amen. Mu Uganda wano byengenda okubajjukiza. Oba obiwakanya obikiriza. Wulira bwagambye nti kubanga laba ekizikiza kiribika ku ki? Ku nsi. N'ekizikiza ekikutte kiribika ku maki? Ku mawanga. Kati kitegeeza n'omusana gwa Mukama tegugenda kwakira Uganda yonna. Uganda ejja kusigala mu kizikiza kyayo eri abatakkiriza. Weewaawo. Yono omukazi bwagambye nti bajja kufiira mu butakola ki? Mu butakkiriza. Omusana gugenda kwakira abo bokka abagolokosi. Amiina. Mukama n'agamba Isaaka togenda Misiri nga kitaawe yakola ki? Bwe yakola. Mukama si yagamba Isaaka siga we. Kati Mukama babaganya ogenda e Misiri n'ogaana ogenda e Misiri nogwe n'otuula ku lwoka ate n'otasiga Saara n'otasiga kusiiba n'otasiga na ssente n'otasiga luyimba. Enjala gye bayita ekizikiza egenda kukwatira ku lwoku. Ne mu mawanga gy'oliraga ng'ogamba kansaze tiketi ngende mu mawanga naye ojja gikola ki? Gisangayo. Ojja gisangayo kubanga ne ku mawanga ekola ki? Naye Mukama alikuviirayo n'ekitiibwa kye kirikola ki? Kirirabikira ku ggwe. Olwokusatu. N'amawanga galijja eri omusana gwo ne bakabaka balijja eri okumasambasa go. Ng'ovaayo. Ng'okola ki? Nga nvaayo. Otandika butandisi. Haleluya. Oba ovaayo buki? Buvi. Jjukira enjuba ng'evaayo wali erabika bulungi si bwe kiri? Weewaawo. Bagikuba ne mu bifaananyi abantu ne bajja kubya n'ebifaananyi. Weewaawo. Naye bw'etuuka waliwo agituuza mu kamera. Teri. Ogenda kuba ovaayo buvi. Amiina. Naye ng'omyuse bulungi ng'olabika okuwooma. Haleluya. Haleluya. Amen. Kati bw'onaatuuka n'olukoberera Yesu Omunnazaaleesi ng'okuba buli kiramu. Amiina. Tweyongereyo wano nsomawo katono nnyo. Olwokuna. Yimusa amaaso go omagemage olabe bonna abeekuŋŋaanyizza wamu. Bajja gy'oli batabani bo balijja nga bava wala ne bawala bo baliweekerwa ku mbiriizi. Yesu yeebaze. Amiina. Okikkiriza ekyo? Omukazi ono akyogeddeko n'agamba abaagala okusaasa tiketi muzisaze ki? Mangu. Abaagala okufuna simanyi baasi mukole maki? Mangu. Kubanga Katonda agenda kukola. Amiina. Kati ne wano Isaaya akiraba abantu bagenda kujja bambale Uganda ng'ekyambalo. Mumanyi lwaki ekisooka? Njagala mumpeeyo ensi emu yokka mu nsi zonna eziri mu nsi ez'amaanyi n'ennafu erina mmoto egamba nti ku lwa Katonda n'ensi yange. Nabagamba eyo mmoto essala ya kitaffe ali mu ggulu. Model prayer eyo mmoto kitaffe aliwa? Muggulu. Erinnya likole ki? Litukuzibwe. Obwakabaka bukole ki? Bujje. Awo waliwo omulala aliwo?
tuli kwani Mukama yekka kitaffe aliwa muggulu erina likola ki obwakabaka bukole ki bujje yega likola ki ensi ngayokolebwawa muggulu tuli ku Mukama na kwagala kwe amiina enyiriri ziringa 3 kati awo tumala ne tuvaika otuwe si sompe weewaawo otusonyiwe so si onsonyiwe so kyaga for God and my country teri nsi eyina moto eyo yokka moto tumala Katonda otusanyukira kuba yava mu Katonda nekwasira bajjajja baffe amen abafuzi b'amatwale nga bakyaliwo wano bajjajja baffe banoonya Katonda okusobola okuba nga babeesimattulako weewaawo kyebaba bakola national anthem eyo gyemugamba Uganda my God uphold you mkambabuze ekigambo kimu mwe mulowooza ekyo kintu kyangu weebale mwoyo mutukuvu nanyumizanga bano babalina amatu Katonda naddire omusajja ogwo n'amugjamu amawanga 10 ng'agazadde mu bakazi aba bana yaani oyo wano waliwo omulokole wano Yakobo yali musajja atya n'azaala abaana bameka 12 mu bakazi bameka bana kikkiriza mu maaso g'eggulu tuli basiraamu nedda nokalo bwatunula tokigezaako ate kumba wa musajja Mukama yebaziwe mu maaso ga Bayibuli tuba tukikola ki naye Katonda akulaga Baroma 8:28 yakituukiza he will cause all things to work together for your good amen oba wabitandikira mu mubiri oba bakuloga oba waliwo ennugu obutaagaliza byonna ebyakwezingako kuzingana he will cause all things to work together for your good amen oba okikkiriza kitwale lwaki kino nkikugamba nkuleeta mu Uganda Yakobo gwe bayita Isirayiri yava mu Isirayiri weewaawo jukira nga Yakobo tannazaalibwa bana abasajja babayitanga Beebulaniya lwaki babayitanga Beebulaniya olwa Ibrahim they were Hebrews because of Abraham amen kati Bayisirayiri because of Jacob weewaawo and they are Jews because of Judah amiina amen ndali Memorobe nze ngenda Mukama yebaze katuzze ku Uganda weewaawo weewaawo Uganda bonna Baganda nedda bw'omanyi olutalo olwali wakati wa Buganda ne Bunyoro tetwalusomaako twabisoma kabalega temumanyi yaleganga tukomye kwabo bokka ndowooza tuleeta balala weewaawo aleluya amiina bakyabazinga tebaali eri baali eri waggulu eri munoga nti tebaliyo bakabaka oba eno mwankole tebakyakayalira kabaka niba temunziramu oyo simanyi limba igulu taliyo eri ettoolo lwaki toolo si ttoolo lwaki toolo Uganda lwaki Kabale Uganda kyogamba Omukiga n'Omuganda bebamu kyekimu uno Muteeso wa Matubuuli temulina kabaka lwaki kyogamba ffena tuli Bateeso okuba nti Teeso eri mu Uganda Katonda yatusiba nkalu mwe mwava oluyimba o Uganda may God do what uphold thee because we united ourselves amiina for the good of the nation and for the good of our Lord amen nemuvekigamba for God and my country kati Katonda ayina emisingi kwa besinga okutandika wano livaire egenda okwokya ensi yonna wekiri kyova olaba Isirayiri evaamu Yesu lwabika bino 12 basalawo batambule ng'ekika eki naye nga tebalina bamaama banjawulo bw'omanyi olutalo oli mu basiraamu olwa bamaama ab'enjawulo eddogo lyafuuka ki bwegenda ku nguda bakyasinza okwetunga beba Aida beba Madiina beba Aisha bebabeera mu kaboozi k'akatale kubanga lwaki baabazaala bamaama bameka maama nayingira mu ddogo lyeno nayingira mu lyebunyo ono nayingira mu lyekkooki ono nayingira mu lyeggulu ono naleeta eddogo lyeggulu ono naleeta eryebuganda ono naleeta eryankole n'olyoka ompulirira mu nyumba y'omusiraamu amala okuga mirundi emeka abatabbye beesiba bbomu abateesibye ebbomu batunda kabuwezi abatakoze ekyo bafuwa emindi eringa erabirira obusiraamu naye ffe Katonda yatusaasira ng'Abayudaaya tuli amawanga 40 ataano mwali 10 ebikasigako bika by'Abaganda Baganda bomutuveeko njogera ku Uganda tuli amawanga ameka muganya okwogera namwe temugamanyi muliganze ntanka n'amatanka naye mbugali mu 50 pulasi owulidde eggwanga
va ku Isirairi bali 12 va ku Rwanda balina olulimi n'ebike Bahutu Batusi Batwa tebakkaanya tebakyasinza okwekuba 10 naye wano 5 mu 3 naye Kristo waliwo akalendeekereza. Haleluya. Ojja wano olina okuyiga Oluganda n'obwogera nga Mama Misha tewali buzibu tetuba tutegeera. Kama yebazi. Osobola okuwogera nga nze osobola okuwogera ng'omaalu bwogere nga kati bwenaadde ngenda nakomyewo era nabalabi totegere kyenjogera. Ne bwalwogerera Toolo bategeera nti bye boogera alikola ki kuba yalugatta. Kati mutandise kuseka nze no nyina kyenjagala tuyige wano. Katonda yatugatta amawanga 50 mwasa kitegeeza buli ggwanga lyalina kabaka waalyo balina teritole lyalyo nga lisobola okubeera independent. Amen. Bwe tolaba Kabungereza kakolonizinga ne America bw'oba okatinye mu bugazi bwa square meter kenkanankana nga Rwanda oba kasika ki katono ne kali powerful kekakolonizinga ne Uganda. Naye nze kindese wano kubalaga lwaki Katonda asiima Uganda ebeera ekyo kyegenda okubeera. Waliwo ebiraga ekyo kyokka mukirabye ekyo golola kyali mu maanyi gaffe abantu okusalawo okufuuka eggwanga limu amawanga 53 bwe kyali America superpower sibe ki tokimanya ina North America ne South America. Gokimanya abali mu South America bingi nnyo batakkiriza bigenda mu maaso mu Washington neighbor they are the same. Argentina America mukimanya ekyo Croatia Colombia ki naye bali walala naye gye bakomye okuyinaitinga babeere ne gundi eki gye bakomye okubeera superpower ku nsi yonna kati bafuga buli nsi oba ebyo ngenzeemu byakyate tubeere ku kyaffe wano. Mukama waffe yebazibwe. Mbaweerya ekirala ekyo mukitegedde nakyo si kyangu. Mbaweerya ekirala wano mu Uganda wano waliwo bapreacher abaafiirawo nga baleese musana omusaayi gwabwe ne guyiika nga tebafudde emisolo nga ffe tubasse n'engalo zaffe nga Bishop Annington Taa twamusobako musimanyi gundi wa P3 P6 oba P6 oba P3 sijjukirawo baatugamba mbu nno bano ab'ebusoga kasita baamulaba nga muzungu. Mukama waffe yebazibwe. Baali bakolagana ne kabaka wa Buganda naga tukutte wano kyeruppe tumute oba tumutte. Kabaka yagambye mumute bali naga musajja akomye tumuyite n'afiira mu lulimi. Babbe yaleeta ekizibu yafiira lwaki teyatuuka mu Buganda gye yali aleese enjiri olowooza omusajja Mukama tagubala yekamba bunze mugaci ogusinga obuwanvu mu nsi yonna guvaawa mawanga kyaga kyasinza okufuna obulamu obw'omugga ogwo mawanga g'Abawarabu. Wali otambuddeko nagendako South Sudan bokka naye eri ensi eringa Geyeena era erabika erina okulya n'abantu baayo kyova olaba bavaayo omutunuulya n'omudduka. Saalabako wadde ennimiro saalabako wadde akasaka mumanyi akasaka mwe muyinza okwekweka kyova olaba alina amafuta eddungu erya black era bwe kye bakola guno omugga gwammwe bagutayiminga we guddukira emisinde ne bagutemako cano ne basima ekibangirizi nga kiringa kyebanga ekisalosalo yekka nayo n'akola ki n'ajjusaawo ne bafuna ennyanja yaabwe era bo tebalina byennyanja bya bigalagamba balina ebyennyanja nga kikusinga n'obuwanvu n'obunene naye nga semutundu mmale nga kinende ekinako n'okitano kityo bisava naye ekyenjagala okakibwa nti singa tewali liva Nile eva wano mu Uganda singa Juba teriiwo. Ejuba emmotoka nga bwe zisomba wano amafuta ogatwala ku petrol station wonna ejuba emmotoka zisomba mazzi omusana gwaka oyinza n'okuweza gwase ne gwidda wano balubu weeri teweebuuza lwaki teri wa brown eri. Yesu waffe yebaze. Kati ng'oggyeko ekyo gamba Misiri omugga gwennyini oguyambye Misiri okuva emyaka n'emyaka ne Yesu kwe yawonera. Mukimanyi ekyo ne Musa kwe yakola ki ogwo omugga gwe gumu Yesu kwe yanywanga amazzi kubanga Emisiri teri luzzi teri nnyanja balina mugo
kati gutambula mu nsi z'Abawarabu mpaka le guyiwa eri ludda wa Mediterranean. Ate era ogulaba nga gutambula ne gugendera ddala guvaawa Uganda. Kati tuteeke mu prophets. Amiina. Nti omugga Bayibuli egamba si Bayibuli. Abazungu bagamba campus egamba bweti nti eno ye north si bwe kiri. Eno ye mambuka si bwe kiri. Eno linnya si bwe kiri. Eno kirya bukiri si bwe kiri. Kati River Nile yalinnya buki. Alyambuka gwambusa okuyamba abantu. Alinnya nsozi. Awalampa mpalantu. Akikola atya ataliko pampu za Katonda. Naye azina tetumanyi we ziri. Katonda pampinga River Nile n'alinnya ki? N'agenda kumambuka. Mulowoozeeko n'ebirala bingi gwe by'oyinza okugamba nti byakajanja byakusaaga naye nze yali atambuddeko nakizuula nti singa guno omugga teguliwo, singa Misiri teriiwo, singa Ethiopia teriiwo, singa South Sudan teriiwo, teekawo n'obusobola bungi. Guvaawa Uganda. Guva wali. Haleluya. Amen. Kambaweyo ekirala ekyo ntere nkiveeko. Mujjukira Amini bwe yagoba okubeerawo kwa Mukama mu ggwanga lino n'alekamu eddiini ate Sitaani munnaddiini nnyo. Ye Sitaani akugamba nti singa onaafa ng'ow'endobolo basajja bajja kujja bakusabire Katonda omwoyo gwagulamuze kiki kisa. Jjukira ekisa ky'otakoze ku nsi tokifuna mu ggulu. Era mmwe abalina obujja temwagala kugaba kisa, ekisa ky'otagaba togenda kifuna wa Mukama. Ate osobola kungamba abaana bo balaga kisa ekyo kitono nnyo, abakisa sooka kirage ku mulabe wo. Amiina. Amiina. Amen. Sooka kirage ku oyo akulengezza. Ekyo kyekisa ekijja okukulokola. Amen. Bayibuli egamba mu Yakobo nti omusango kola tewali kusaasirwa ewatali kisa. Ewatali kisa tewali kusaasirwa. Kitegeeza oba tolina kisa kyewandaga naawe tolikola ki? Tewali kuwa kisa. Amen. Amiina. Amen. Amen. So ono omusajja simanyi oba myojo gyamwambala naye nze kimu kyenyinza okubagamba mwenna abaali abasiraamu wano mukimanyi. Sijja kukigenda wala nze banzala mu basiraamu mama wange yehaawa. N'abamu ku baana ba sisita wange bali wano kakale kashalu nako lwakuba kazaalibwa taata wako mukristaayo ne mama wako nako musiraamu sisita nzirako gwakubiri. Abasiraamu bo bakkiriza nti obulokole tebulina kubeerawo. Bandikadde eddiini zonna naye obulokole bukole ki? Era Amini kyeyakola gwa bbaluwa alangirira eddiini entuufu ezirina okubeera mu ki? Obusiraamu, Obukatuliki, Oprotestante, Obuseveniside. Waliwo obulala mpozi n'Obusodox, mpozi n'Obusamize. Kubanga mu Qur'ani mulimu essula namba bagiyita surati jjinni. Tegeeza amajiini galokoka. Temukimanyi ekyo? Bamwagala entufu zina mbawulire enjiri. Tegalokoka buloko sigasiramuka. Yo kibuze Bashir uya. Era ku Masigi niwe mule mwazimba chachi bwe temugiraba eriko emiryango emeka umwe bibiri esatu era sikyo. Ne ku Masigi dikulika akalyango nga tebali muntu akanyitemu okujjako amajiini agasiramuka nga gajja okukola eswala. Bino kunoonyereza. Nze ndibagamba nze nakulya bukojja nalwali nnyo n'ebisoma byonna. Nebankolako n'effujjo eryanyiza bazadde bange n'ekika kyange. Mukama yeebazibwe. Amiina. So kati Amini agamba saagala kuddamu kulaba wano ba haleluya. Amen. Amen. Bakusalako bulago. Ekkanisa mulowooza zaasigana emyaka emeka? Amini yafugira emyaka emeka? 8. Mzee uno katulabule 8. Ekkanisa emyaka 8 nga teri muki? Emizimu gyeriisa nkuuli. Abasumba basabira mu nsiko. Enjiri bakukusanga okusenga Gideoni bwe yakukusa eŋŋano bagikukusaba Midiyani. 8 years. Jukira eggwanga lina for God and what? My country. O Uganda no God do what? Katonda bamugobye emyaka 8 mu nsi naye nga amugobye ye yamuwadde obuyinza atule ku Namulungu. Ebyo byonna bikulaga nti wano waliwo ekirwanirwa. Omanyi lwaki entalo teziggwa Kongo? Waliyo ki? Muzeeyi yayise n'obwa ADF bamuli bubi. Temumugamba banna. N'oli nyindo mpanvu n'ayita eno nti nani aba ADF gwe bakola ki?
kati bali mu kuyiikuula naye n'abazungu bayiikula ne bibalemerayo n'abaddugavu bayiikudde bikoze eki bibalemedde. lwaki tebajja ne balwanira Uganda? Waliwo kaki bagende balwanire Sudan. Mukama yebaze. Ono najja kuba puliici ono mu musaage. Namwetuddeko ono agenda kukola mu 2022 ajja basitagako emikono ate endwadde zibaveeko mumusage. Mukimanyi livayiva kano n'abo abakozesa abo bwe batyo. Nesigenda kwerabira omwana bamuyita Victorian Hale yava mu kibuga n'agenda mu kyalo alabe ku bazadde be kati nga kukola olunaku Mukama bamutwala mu ggulu. Obwana ne butandika okusinza okwabo okwekiki okwekito. Haleluya Yesu anjagala, haleluya Yesu anjagala. Abo bamalayika ne bayingira muveemu. Kusinza kw'obwana kwaleeta bamalayika ne batandika okugamba Victoria kuveemu omubiri n'ageza okuwalagana oguvaamu ne bamutwala kusinzako. Kati nammwe bajja mu mubiri muzadde abaana mubayigiriza ennyimba za Yesu n'abawulidde wala simanyi singa gwalimuka simanyi singa yali yattaiti bajja bitandika ewo Mukama gwange Muhammad kuveemu tolinawo oganira oba avanga mu kikutiya aida atugamba obanga ava mu kikutiya ate obulumi buba bungi okukivaamu ekikutiya kino kyolaba kigwa wali ne bakikola mu ddwaliro kino ekyambalo nga kijjamma nnyo twewegoma nakukiddamu wadde tokoze naye weewunya ogenda n'okiddamu wano n'olyoka oyonja kiri n'olabirira kiri ne bayibuli n'osuula eri. Ekyo ekyambiri mukitegedde. Mumanyi balokole bamaka abaafa kanisa amaka gafiirwa ettaka ebyuma kale ekyo kankiveeko kambawo ekisembayo n'ebyo ekyo mujja kitegeera. Bamaka abajjukira Kabaka Mwanga bamusomako mu byafaayo mumujjukira. Eddiini gye tuyita eddiini we yajjira mu Uganda teyali ddiini, baali bantu ba mwoyo ddala. Teri munnaddiini gw'ogamba asenyeeku omukumeko omuliro ng'alaba n'asigaza ddiini. Baali bajjula omwoyo muki omutukuvu ng'era baakola obusamize bw'omu Africa ne mu Buganda muno ne basalawo okwagala Mukama na muki. Kati Kabaka jjukira wano mu nsi yaffe eno ey'abalamu ne bwoya ekkanisa ekigikyayisa abantu kwagala nnyo Mukama lanchawe ye Katonda takowa ne mumuleekani kumaca ekiro akawumbezi musaba ekikunama mukitusa nnyo mukibaga tukisusa nnyo ennaku zino. Kamwanga nagamba ne bagenda kumpamba bano tebakyampulira mugende muteme muli tuli mu kusinza abaye mugende musime ebinya mukole olugoba ne tuli mu kusiiba Kabaka kwa wiki 3 singa tubadde ne Kabaka wano ng'atufugana ku local village gaga tugende twasamba nje katugenda kusiiba mwezi twabisiibyeyo yamwe mwese abagala ogenda okusiiba mwidde ku guno abagala okuteaba enkulu zange mudde ku guli wandira byawe embaga. Katonda yayamba ba Danieli Basadraki ne Abenego ye Katonda yali ku basajja bano abaafa bemugenda okulambula eri walina eyeeyo byebisingayo. Mukama yebazibe. So ogw'omusayi gwonna ogwayika ku gwa Uganda. So Katonda alina ekyama kuki ku Uganda ffe kye tutamanyi na kumanya. Kyova olaba Mukama atagenda kukola mu kuba tusabye nnyo muba tusiibye nnyo. Okusiiba kwaffe kututeeka buteesiteesi tuzibikire ebituli ebiri mu bidomola byaffe. Amiina. Bajja kuteekamu okufuta ng'olina ekituli ku mumwa. Mwetereeze tomunyiga bazaali mufulume muko wabwere ekiba bweki musooti muko wabwere ate tomunyigira nkwegayize olabika booti buwali bakuba kati kuwakula mpola mpola tomuwalabula mwana wa Yesu agenda kubeera puliica w'enkyata akuweesa ekitiibwa nga maama we. Mukama yeebazibwe. Amiina. Haleluya. Amen. Ekifaananyi kye mbasiigidde mukirabye. Mujjukira Katonda yataasa ba Sadraki. Yakola ki? Yagaana bakuma omuliro. Bakikuma emirundi emeka? Bonna ababa basuula mu kikumi ennimi z'abakomba bo ne bakola ki? Naye be basuulayo baali mu kusinza. Amiina. Oli Mukama Katonda wa Yuda. Sebo Mukama tewalira kwenkana. Kabaka agenda okulingizayo bw'ati.
nagane tetwasuddeyo basatu nga ndabayo ogw'omwana wa bakatonda bo bamanyi bakatonda bangi ate nga batuufu tulina mwana tulina mwoyo mutukuvu mitaala teyayogera bubi yalabayo omwana wa bakatonda teyamanya nti n'omwana naye katonda bagenda okubajjayo nga tebaliiko namukka ani oyo jjukira katonda muliro katonda waffe mu muliro kyova olanga sitaani yeepanga lwakuba bamukola mu muliro katonda si musiru kukola mu muliro gwa geeji ye ono bamukola mu muliro guno ogwenku ye ogwa katonda bagwa gaasi awo ngerageranyamu omutwe gwentono bwenkirowooza bwentu sitaani bamukola mu muki naye tayimira mu maaso ga muliro ate gwe guyita olabe bamukola mu muliro standard ki batukola mu muki kubanga tuli mu kifaananyi kyani naye abamu kufe tusobola kuyimira mu muliro gwa katonda mukama n'amala kawano waliwo batavaawo ennaku 3 nga bevulumbula mulindeko mugenda bbira mwezi teguliwa mukama atenanagabane abantu b'ensi bandibudde ebigo nga ndabiseeko naye n'abaana bange you can't stand in my presence kati nsobola nti okubatuma nga kwenzize naawe okoze eki ogudde mujjukire omulembe gwa Musa gamba abantu beeyonje beetukuze banaye batukule enkyamba sisinkanya ku lusozi nti kale abantu nga bakeera kukwata binika anti mukimanyi nabwe gye byava ebiriwa nga bakola ki nga basenya abananki nga bazambalira n'amaka bagenze kulaba ani mukama yakkangalabi olusozi ne lwenyenyanyenya nga olulina amagumba ng'ate tulwatika omuliro ne gunyooka ebyabaawo awo bibiraba mu firimu nga tutuuse mu bbu Musa baddamu Musa nga wayise wenna kugabbira omanyi katonda gwoba omulabanga fe tetwagala kumulaba gwe tujja kuwa ebyaffe bye mutubadde gwe otuleete kyekiri mu kanisa y'omulembe guno nzijjukira twalina saavisi yali amuliro nnyo emabega kaawo twali tukyaziza abakwano gyaffe bajjirwa abazungu nga mulimu abaana baabwe ekyali wano abaana badduka mu kyaki negeti ne badduka ne baga bazadde be baleete muno babatwale tebalina gafa anti wano nga bakutta omuliro twali mu kusinza ne tukulemeramu kama n'atutabula wano ate ffe bitubaddeko va ku covid yo n'atutagaza ate tugenda tuddako kakati kuba tugenda kiddako nalo nga twagala kwekuuta nkyakya twagala kwejjako ebizingo twagala kusuula gagugu ag'ennaku mmeka zonna twagala katonda atwambaza ezitenkanika tugenda okuyingira febu sebo nga tutonnya mooli mukama yeebaze so ekyo nkire essaawo ebyo bikomezaawo kasita mubitegedde naye temwerabira nti enkya tutandikirawo the earlier the what the better kati kubanga oyagala kulya mmere yo genda ogitandikeko leero mpaka nga ssaawa emwawo nebwogisembya ku mukaaga ogwekiro n'ogisuukukira yonna n'ogitikka wabula ate kimu kyemmanyi ku kisibo bw'olya funduukulu kikukalakata ekyo kyegumanyi kasita olya nkuba ejjo ozuuka ku makya tesobora mwena nga tonnasiibuluka naye bw'oteekayo katonotono ekisabo ne kitagazibwa era bwe weenyiga mukama w'ekitiibwa mpozi kambawe ku byawandiikibwa ebiraga nti katonda agenda kukola ate mu ngeri gye tutayinza kuwakanya bikula Joel ati awo yingirinya gwono ngamba oba ekimere kiyidde nze bano abantu njagala batandika okulya nga bwenjogera teri kusituka wano naba ashabo bwe bali wano bagende bafulume baleete emmere buli muntu bamubegere gyayagala ewama bayibuli yatugamba otuuka wano kibakuteeka mu maaso lya buki kati totutuma byoyagala kyetukuleetera lya buli abatali buli kubuuza biki kuba ne kali akantu tetwakaleese kemusinga okutya mmwe abagundi mmwe abava mu nsozi ba Muhammad tekaliimu byonna ebiriwo byaddala lya buli Yoweri essula 2 twagala kulaba ejje lya Mukama erigenda okukola mu biseera eby'enkomerero eritesindikako eritawaanyisibwa eritavulugibwa eritamanyirwa era nga buli muntu bw'ayimirira tewali agamba nti kasita mulungi ayimiridde ffe twebake kasita yingini ataddeyo akakadde affe netutekayo 5 zaffe mu biveeki ebyo buli muntu akasukali akute taba muki wulira ejje lya Mukama lino erigenda okukola Yoweri essula 2 mufuuyire kondeere mu Sayuuni
era mulayize ku lusozi lwange olutukuvu kyekyo bonna abali mu nsi bakankane bakole ki nze ekinzogeza bino bonna abali mu nsi bakole ki bakankane. Blessed Charles sinze namuyise naye Eva yono omusajja ali sensitive amanyi omanya nti kuluuka eyo bw'ogendayo naddala olunaku bwe luti ojja kufuna obukazi okasukira abantu ku kitimba kuba oyo akasuka ebintu ku bitimba era kati batulaba era kati basanyufu nnyo bajja mwebaza bamugulira amasuuti golaba agagakabigayambala kubanga abatuusaako ebintu okuva mu bunyomero bw'ensi ye munnamawulire wa Yesu agenda ne Bagidali gye zitokotera n'ajjayo enjiri n'agye bakasukira era nze bwe mutunuulya ngamba hani ono Katonda yamutaasa nnyo singa yakolaga nsi singa agenda ne tiyagasi we bamukasuka obucupa n'agakuŋŋaanya agatwale wali ku Inamaani Radio. Mukama yeebaza naye anoonyaga mwoyo. Aleluya. Mufuyire ekkondeere mu Sayuuni era mulayize ku lusozi lwange olutukuvu bonna abali mu nsi bakole ki okuviira ddala ku bali mu State House mpaka ku batudde ku butiba bw'embuzi mu masabo bakankane mu linnya lya Yesu. Olwekyo ekigenda okubaluka Beniki yalaba emyaka 3 emabega kubanga olunaku lwa Mukama lujja. Lukola ki? Lujja. Lwatuuse dda. Amen. Bane munzo okusirisa omukumi wange oyo kati ddala Mukama bw'atakoma bakomera bwerere mulabe kyati nyama bw'olina omukumi gwe akugende mu mugongo soma wama tuve ku mukumi wooli kubanga olunaku lwa Mukama lujja kubanga luli kumpi olunaku olw'ekizikiza tebakyogereko mu Isaaya weewaawo kyekizikiza kigenda kubika ku maki ku mawanga olunaku lwa kizikiza olunaku olw'ekizikiza n'ekikome olunaku olw'ebire sooka olindeke ekikome mukimanyi babeka bamanyi ekikome kati abato balooza kikomera enkomyo nedda kino kikome bameka ng'omanyi ekikome ng'oli mulokole wanika emikono katomanyi ng'omanyi ekikome abasinga tebamanyi kikome kati kambalage ekikome mwali mulabyeko omusana gubadde gwakanyo ebire ne bigusalako kino ekikome kyolaba saawa zino gwandibadde gukola ki gwaka kati kikome kuba bagubiseeko naye waliwo kiri ekibira ttaafu mwali mutereka ekira ttaafu ng'ebire bidduka ensi yonna ate nga saa 7 ekyo kitiisa olabanga geye neetuusa olunaku olw'ebire n'ekizikiza ekikutte lungo ng'emmambya bwesalira ku nsozi emmambya bwesalira ku nsozi eggwanga eddene era ery'amaanyi tewabangawo eribenkana so tewalibaawo nate oluvannyuma lwabwe. Okawulidde ako? Amin. Mukama yagamba bw'ati ebintu byagenda okukola n'ekkanisa ey'oluvannyuma tebikolwangako bukyanga mulembe gubeerawo kyabaga nti ekkanisa ey'oluvannyuma eriba yakitiibwa okusinga yaki eriba y'amaanyi okusinga yaki kyabudde agamba nti eggwanga erijja teribangawokko ate teriziddamu kubeerawo. Nze nno nkusabira obeere ekitundutundu ku ggwanga eyo byokutte bite omanyi lwaki omanyi lwaki kunyumizemu emboozi lwaki olina obita muganye tusome babuuza temwanukula evanjiri yebakubye so tewalibaawo nate oluvannyuma lwabwe okutuusa emyaka egy'emirembe emingi si gyo gy'emyaka 10,000 omuliro gwokya mu maaso gaabwe era ennyuma waabwe ennimi z'omuliro zaaka beebo kati gwe mulogo gweroga ensi eringa olusuku lwa Adeni mu mberi yaabwe. Ensi ekyo nakyo kana kinyonyoleko ensi eringa olusuku lwa Adeni mu mberi yaabwe mberi kyeki mu maaso kitegeeza bagenda ku harvestinga balaba harvest nini tulaba abamalaya tulaba ababbi tulaba abasamize tulaba politician tulaba abaseremu bo balaba omugano gw'oku harvestinga babatambudde n'omuliro gupurifayinga buli kiki wali olabyeko akuba mu Africa tebiriimu tubiraba mu firimu wali olabyeko emmotoka ezikungula omuceere ezikungula kasooli nga tewali bantu balina emmotoka yeyitawo buyisi eyita mu kasooli ng'obadde olengera kasooli omungi mu nnimiro naye weeyiseere kaddungu yenna egenda naye mu kisitowa kyayo mwetambula emususiza mu kimotoka emusayira mu kimotoka nemupakirira mu kiki eyinza n'omukongolera mu kiki ebikongolero nga bireka mu nnimiro
kitegeeza kwegenda bwetiraba Eden siwe kiri etandika okuvaabira wabula bwekuba betemabega mugongo birina bereseeyo ddungu kaddemu bakategeere bano bagenda kuba tebalina kyebaleka bagenda kwa besi nga bamalaya abasangize basereebwe basportsman basimanyi bapolitician simanyi baki bonna bwogiri kuba taikuni babinyonkolo babyanda babifeekera bonna bepankapanka mpisi n'obumundu lino ejje libayitako buyisi lireka ddungu bw'ogaana okulyegattako ofuuka matongo ngenda bikusomera wali tofaayo omuliro gwokya mu maaso gaabwe era ennyuma waabwe ennimi z'omuliro zaaka ensi eringa olusuku lwa Adeni mu mberi yaabwe n'ennyuma waabwe ddungu eryazika baleka tebalina kebalese mabega balinga muyaga ogwonoona ensuku so naye tewali eyali abawonye kaako kembadde njagala muwulire tewali yali abakoze eki abawe gwe baleke batugirege baleke baseke bane wabeerewo Asha nyamba kubali abaana eri bempulira abalabika nga balina enjiri yaabwe endala awo fe tuli mu kaseera kwakweteekerateekera Mukama nga tetuneeteekerateekera ggulu si bwe kiri nga sinaba kweteekerateekera ggulu nalabukya neeteekerateekera ani kati abo abaana munnaye bali mu nsi yaabwe ne bwajjira wano bo bagenda bugenzi enfaanana yaabwe eringa enfaanana y'embalaasi eringa ki enfaanana y'embalaasi kikyo era ng'abeebagadde embalaasi bwe baddukana bwe batyo embiro babuuka nga bawuuma ng'amagaali kitegeeza wano tewali kusoonoka kusotya notambula ng'akakovu ogenda ngenda ku lwoko kusiiba engoye nozoleza essaawa 6 essowaani nozoleza essaawa 3 tivi nogibireka eddakiika 3 noyera olujja noyala obuli ogenda okuyimana nga ziri essaawa 9 lweyagala okujja ku ki bano tebasoonoka ebintu babikola kiro musumba nga tanabona kujja mu saavisi bo nga bakoze eki batuuseemu dda badduka bafubutuka buli kimu bakifubutukiramu okuyiga ebyuma bifubutukiramu okupanga obute bakifubutukiramu okufumba emmere bakifubutukiramu okusiba akikola ki fubutukiramu ayina nogangenda kusiba satu dry teri kulya olwafubutuka nabagamba bw'osiba satu dry gwe n'osiba ennaku 3 ng'osiba 12 owa satu dry akufuka ku kyamagero nga gwokyalira ekyowa satu dry kijja tanaba na kuzimalako ekikyomala kuzimalako n'okirinda namukka ennaku endala nga 3 oteemulugunya kiyinza okujja nekikusambawo babuuka nga bawuuma ng'amagaali bwe gawuumira ku ntikko z'ensozi ng'omuliro bwe guwuuma ogwokya ensambo kati sooka olindeko kino bino kyetaga amagaali bwe gawuuma abantu abamu tebamanyi magaali bwe gawuuma pozi bamanyi bayisikola ate teziwuuma pozi kati awumbaze mu firimu ez'abalokole siwe kiri mwe tulabira amagaali nga gakola ki nga gadduka gasula enfufu gawuuma ekyo kifaananyi kyoba osiiga oba omuliro ogwokya ensambu mwababeera mu kibuga temusangangako omuliro nga guwuuma nga gwokya ensambu bangaka baali balabeko omuliro nga gwokya ensambu nga guwuuma kati mwe mukitegeera pemwe guba muzibu nnyo buli kyonna ekyekwese mu ttale kikola ki kidduka era ebitamanyi kudduka binayibuka bikongojja gubisanga osanga emisoto obugabi misu nga buli kimu kitaleko kakola ki omuliro guwuuma jukira bakugeraageranako ogwo omuliro gwogenda okuwuuma eri amatu g'ensi nga buli yakwesimbamu agwa ku lulwo kweseetinge Mukama akuwagale leka Mukama akugjemu amasengero akolemu ekibi ekyomulongoosa mu linnya lya Yesu mu Januari olwo ng'eggwanga ery'amaanyi erisimbye ennyiriri olw'olutalo ng'eggwanga ery'amaanyi erisimbye ennyiriri olw'olutalo ekyo nakyo kyetaaga kunnyonnyola abantu mumanyi bwe basimba ennyiriri nga bagenda ku lutalo basimba batya kati oli ayagala okutubuulira yeebuzaabuza mutabiwulidde obiwulidde maama Misha basimba batya ennyiriri nga mugenda ku lutalo eri ewa Kkoni ne maama Misha tomunyumiza ng'ali awo tamanyi nti wakuba ne ku mmundu wogoloza abantu wagitandika tonaana kumwenkana kati wuuyo akutuuse abatambula nga bagenda mu lutalo buli omu abeera mu mugongo gwaki ate buli omu amu ka distance nti baba bakubye bakubako bye bakubye temutambula bubinja ng'ogw'embalu
mutambula mulayini etya bwe mugwa mulambi mayini ekubako bekubya bala mukola ki